Kakati Kadama golaba mu katambi oyo afiiridde mu bulumi okukamala obw'ekitalo nga bw'okiwulira. Naye ate mu kaseera ke kamu Kadama oyo afiiridde mu buswavu ate obw'ekika ekyawaggulu. Afiiridde mu bulumi naye ate afiiridde mu buswavu. Nga sinaba kutuusaako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Nawe amanyi omwana ono oba osanga oyinza okupasinga information eneetuuka ku bantu be oba ku abo bawumanyi oba ku kampuni eyamuleeta tomanya. Kakati mwana muwala oyo amannya ge ayitibwa Sharon kati omugenzi. Ayitibwa Sharon kati omugenzi kubanga yattiddwa. Baamusse batya? Kadama oyo abadde mutolosi era nga yatoloka mu kiyumba gye yali akolera olw'ensonga ezitali zimu. Ekyo bakadama mukimanyi, abadde mutolosi. Natandika okuba nti ate abeera ne maama kiyumba era gy'abadde akasiba. Ndowooza nga gy'ava n'agenda n'akola emirimu egy'enjawulo mu biyumba eby'ebicubacuba nga we mubimanyi. Kati munnange Kadama wabadde abeera abbyewo miliyoni 5 ze-1,500 ezeri mu Saudi. Ndowooza baziyita 1,500 eza Riyadi oba Riyalo. Bakiyita sente za Saudi ezo baziyita batya? Mu ntangazeemu kubanga zimbuzaabuza. Naye abbye 1,500 eza Riyadi oba Riyalo ezo ez'e Saudi. W'oziza mu ze Uganda zibeera miliyoni 5. Nabba ebinusu era eby'e Saudi. Nabba ebizigo ebyokwesiiga eby'abakazi banne bye babadde bakozesa. Nabba amasimu n'abiteeka mu kasawo n'akwatamu ebibye kakeesi ke n'afuluma ennyumba ya mama Kyumba mwabadde abeera adduka agende. Kati ye kyabadde abaze agende ku accommodation, agende ku deportation. Deportation eyo bamukwate bamuzze e Uganda n'akasente kaabadde abbye n'amasimu byonna byabadde abbye. Naye munnange nga omanyi nti Katonda ono yakola entuuko. Tasobodde yadde n'okugenda meters eziwera okuva wabadde asula. Tasobodde yadde n'okugenda olugendo oluwanvu. Bamusse kumpi distance ntono nnyo okuva ne wabadde asula. Kubanga bw'afulumya ebweru asanze waliwo ka taxi akabadde kapaakinze. Kati ye kaalinnye nga yagala ke kaba kamutwala ku ki? Ku deportation. Kati kumbe ka taxi kaalinnye kaababbi. Alinnye ka taxi nga kaababbi nga nabo bateeze. Ate jjukira nga omanyi nti Kadama teri agenda na kubalondoola. Kwangeri bannayuganda babatta kyere. Munnanga abasajja abadde mu kamotoka kye bakoze omwana nga balyoka bamukuba ennyondo ku mutwe nga basooka bagusesebbula gwonna nga balyoka bamubbako buli kimu kyonna kyonna kyabadde nakyo nga bakitwala n'ebizigo byabadde abbye nabo babitutte. Bamututteko ssente 5,000 ezo ez'e Saudi. Wano mu Uganda zibe miliyoni 5 ne bamutwalako amasimu g'abadde abbye n'ebizigo na buli kimu kyonna kyonna kyabadde nakyo ne bakitwala. Omulambo gwe ne bagusuula awo era bagulessa awo. Kati wabaddewo abayise be bakubidde poliisi kubanga bamusanze ng'agudde mu luguudo mu kitaba ky'omusaayi ne bakubira poliisi nejja. Kati baneeno gyabbye ndowooza babadde bakomawo oba wabaddewo abadde atambula kwe kulaba poliisi ng'ekuŋŋaanye kwe kujja okulaba kiki ekibadde okubabuuza nti Kadama gwe basse okumutunulako nga Kadama gwe basse bamumanyi nga ye Sharon owaabwe. Okitegera ekintu ekyo naye nga gy'avudde alese abbyeyo nga ye kyabadde abaze kugenda bamuteeke ku deportation bamuzze e Kampala e Uganda. Kadama gw'olaba oyo alese omwana ow'obuwala era nga muwala we yoyo gw'olaba mu kifaananyi awo gw'alese. Yagenda Saudi Arabia kola kuba nti ate akyusa obulamu sako n'okuba nti ate akolerera akaana ke kaabadde ayina akaakamu ekitasobose. So kino kyenkugambe nti afiiridde mu bulumi
wabula ate afiiridde mu buswavu. Saudi Arabia eyo ekolebwamu bantu munnange bamativu. Otya nti olina okwagala obulamu bwo kyekisookera ddala. Olaba Saudi Arabia bakutta tolina kyokoze ne bakutta. Kubanga teri muntu agenda kera ku makya nti lwaki Sharon mwamusse katukutwale gundi mu kkooti oba katunoonyereze baani abasse Sharon. Ekyo tekigenda kubaawo era tekisoboka mu Saudi Arabia. Sikiwulirangako nti oba kisoboka. Okitegera ekintu ekyo. Naye Kadaama munange ye bwe batwe basimye. Kati nze neebuuza oyo anaaziikibwa Uganda kweri? Ono naye mugenda okuvaayo mugambe kampani ye eyamutwala nti banange kampuni tekoze kimala, banange kampuni ebayambe oba. Kubanga mu butuufu ekimuttisizza bubadde bubbi. Bubbi bwe bumuttisizza ngalo ze zimuttisizza. Era famire ye bwe bamanga mulaba vidiyo eno, omwana wammwe bw'atyo bw'afudde. Okitegeera alese omwana ow'obuwala, mwana muto nnyo, yamulekera maama we, alese nnyina. Kubanga oba osanga ne famire ye badde ate eyinamu ye essuubi. Naye ate kati munnange essuubi lyabwe bwe lityo bwe ligenze. Amawulire agasinga okuba amabi nti ne maama we tagenda kusobola kuziika ku mwana we. Kiyinza obutasoboka era kijja kuba kizibu. Kubanga ebiseera ebisinga bano bakadaama bafiiriye Saudi Arabia, either alina okuba ng'ekimusse kikwata ku mitima gy'abantu. Okitegeera baba alina kyamukoze, bamuwadde obutwa, bamutulugunya, ebiwe bityo bye bireetera abantu okuba nti atalisiko babanja justice y'omuntu oyo akomezebwewo wa Uganda. Naye munnange ono gwe bakutte nga bba, katusabe busabi naye si byangu. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. So gwe wenna wenna bwe bumanyi nti omwana oyo Sharon yattiddwa, naye ate ng'ekyamuttisizza bw'abadde bubbi. Bubbi bwe bwamutuusizza ku lunaku lwe olw'enkomerero. So mwebale kuba nti ate mungoberera CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbebazo nnyo okuba nti musubscribinga, okuba nti mutwala obudde ne mujja ne mugamba katugobere CEO Michael Uganda kikyataddeyo, nojja n'okebera n'oba nti ate olaba content ono gwenkola ki gwembateerayo. So mbebaza nnyo, mbebaliza ddala yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba mukola omulimu gw'amannyo era gwa ttendo. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuuka okulwa emitiiyana. ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum.